2026 opposition tejja kuwangula. Njogera mazima nga siriko kyekubiira era nze siina said n'abalala muyinza okuba mukimanyi muli kwewudiisa. Ndaba Bobi Wine agudde ku kkubo nga wali ali yekka. Wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Webale nnyo webale eddala omulungi eyekumidde Kayugi Now TV. Nkwebaza nnyo gyonna gy'otuusako engalo era ne nkwebaza okwekuumira ku channel. Webale kusubscribinga ate na subscribinga naye mumukubiriza subscribinga mweyongere okusharinga video zaffe. Amanya nze Stone M n'olwaleero tukomyewo mu video yaffe ey'olunaku olwaleero. Teweerabye okusubscribinga awulanga ennaku z'omwezi mukaaga tugenda beeraawo mu kisaawe ekya Mbale SS Playgrounds. Ennaku z'omwezi mukaaga naye yonna wiiki natuusa ku nnaku z'omwezi mukaaga tujja kubeera mu kibuga omwo Mbale nga Kayugi Now TV nga tulina emirimu egy'enjawulo gye tukolamu nga bwe munaaba mugiraba. Tujja beera n'ekitongole kye kyali beetonza True Roots in Africa, True Roots of Africa Initiative Company Limited ekya Madam Salo oyo. Naye nga wondaba ku seeti ntwakedde bwanna wanki olunaku olwaleero ne tujja eno kitundu kyekira kansooke nkuwa omugenyi waffe asooke akweyanjulire tulabe ki kye tukuleetedde olunaku olwaleero. Ssebo gwani? Amanya gange bampita Tusingwire Mirembe Robert. Tuli mu kitundu ekyekira Bulindo. Enamba yange y'essimu 07556 55 09 ndi musajja wa Katonda. Katonda yampita okumuweereza. Siri musumba, ndi nabbi. Mukama Katonda yampita okumuweereza. Yensonga lwaki nsazeewo okubawa obubaka buno Mukama Katonda bwe yampa obukwatagana eri Uganda n'abana Uganda. Soko nanti kati tugenda kwogera ng'otunula mu kamera naye kati obubaka obukwatagana ku Uganda bubaka ki bw'oleese? Obubaka obukwatagana ku Uganda ye wabujjawa? Obubaka bukwatagana ku Uganda nabuweebwa Katonda yennyini, oyo kabaka ali mu ggulu. Anti otugambye toli musumba. Ndi nabbi. Ndi nabbi kubanga Bayibuli egamba mu Amosi 3:7 nti Katonda talina kyakola nga tamaze kutegeeza bannabbi be. Kati Katonda yampa obubaka. Watandika dde ofuna obubaka? Obubaka natandika kubufuna dda nnyo lwakuba nali nsiisi kubanga tosobola kuvaayo ng'okyali muto mu kukkiriza. Obubaka mbadde nabwo okumala emyaka mingi, emyaka nga 15. Ng'obusirikidde? Okutandika okufuna obubaka naye kati buno obubaka obupya bwe ngenda okuwa bumaze mwaka gumu na bufuna 2024. Naye nina obubaka mwaka oguwedde. Naye nina obubaka bungi kubanga Katonda bw'akulonda n'akuwa obubaka osooka kuyita mu training. Sikumala gavaayo ate olimba ensi. Oteekwa kuyita mu training. Olina okwegendereza sikubanga sitaani akukozesa. Kati mpozi soko tujjukize ku mannya go. Amanya Tusingwire Mirembe Robert. Mirembe? Yeah. Toli musumba? Siri musumba, ndi nabbi. Oli nabbi? Yeah. Tuwa obubaka bwaffe ng'eggwanga omanyi no ye Kayugi Now TV, Uganda TV. Obubaka obw'omwaka ogwedde bwafuna 2024. Kati nja kusooka mbawe nti okuva emabega nali nzize nga ndaba obubaka nga Katonda ampa obubaka nga obubaka bwampa bukwatagana ku ggwanga Uganda. Nze si bwa byalo. Si bwa byalo, bwa ggwanga lyonna. Bwa ggwanga lyaffe? Kyekiri ewaffe? Kubanga nze obubaka obwempeebwa obubaka bwa nsi yonna n'obw'eggwanga. Naye kati obubaka bwe ngenda okuwa ngenda kuwa bubaka bwa ggwanga. Ogyeko 2024 emabega Mukama Katonda yampaako obubaka nga nalaba President Museveni yali afuga. Naye ne bamuleeta mu maaso gange. Mu maaso go? Ne bamuggyako emundu ye. Olwo nga muliwa? Twali tuli mu nsi.
munsi kati bwe baba kubaka babukuwa sagenda mu ggulu twali tuli munsi baali bantu beetoolodde baali bantu bangi nga kiringa kirooto nga kiringa kyali kiringa kirooto ati bwe baleeta Museveni ne bamuggyako emundu ye ey'obugalo 5 n'obuki emundu ye yali alina emundu nga ya bugalo 5 emundu ng'erina obugalo 5 ng'erina obugalo 5 si butegedde obugalo nga buliwa engalo nga bw'onoolaba engalo z'omuntu nga ziringa magazini nga bw'onoolaba engalo y'omuntu yennyini emundu ye bwe yali efaanagana nja ginnyonnyolako emundu eyo etegeeza buyinza etegeeza buyinza kale wamala gimuggyako ne bamugoba ng'aswadde n'agenda ng'aswadde ng'akaaba ne bamugoba kati wamala okumugoba nendaba ne bazimba kyali kiringa kisaawe naye kati kyali kiringa kisaawe nga bw'olaba Pentagon oba ebyamagye lyali kwegamba ng'ebyamagye kati ne bakiziwe bamala okukizimba ne wabanga tewaliwo omuntu yenna asobola okukikuba kati we bakizimba oba ekisaawe kyalinga kiringa ekitebe kyamagye nga bw'onoolaba bombo oba nga bw'onoolaba fensi basibye fensi nga fensi omaze gisiba bateeka mu muvubuka agenda kuddako yali muvubuka agenda kuddako nga ina obuyinza bungi nnyo nga ne bwabeera Amerika ng'ereese ebyokulwanyisa byayo tesobola kukuba lubiri olwo n'erumenya nga ne bweba Russia ejjeyo ebyokulwanyisa byayo bateekawo ebintu nga byamaanyi ddala fensi eyo gye baali bataddeko nga ne Russia bweba ejjeyo mizeero zaayo nga tesobola kikuba n'ekibotola nga ye mukulembeze yali addako bwe baali bazimbidde ekintu ekyo kati nze bwe nakiraba nenkiwakanya ne ngamba kiri baddi ne ngamba tekisoboka oba alibeera Bob Wine ne mbeera nga ndowooza Bob Wine emyaka ne giyitako 3 nga ngamba oba alibeera Bob Wine kati emyaka 3 bwe gimala okuyitako kati neetuuka 2024 mwaka oguwedde kati byatuuka 2024 mwaka oguwedde olwo emabega eri yonna baali bandeetera Museveni nga mbeera naye nga nyomba ne Museveni bamundeetera najja n'akyala nali nyomba nti lwaki Museveni bw'abajja ewange ate mugagga ina ssente wakitampa ssente kubanga yatera lumu yajja gyendi n'ambuuza Robert olowooza lwaki nzija ewuwo buli kadde twasoma wamu ku ssomero limu nti wasibanga amawoolu n'ompaako ne mugamba nedda twali bamuliraano twazanyanga wamu twalwana ffenna ne mugamba nti nedda n'ambuuza nti olowooza lwaki nzija ewuwo ako n'akandekera ng'ekibuuzo ntegeere nti lwaki kati nze nentuuka nettamu kubanga yansuubizaaga n'okunsuubiza nga luli lwa Mande nangamba Mande ku Lwokutaano nja kujja ewuwo nkukyalira era ndibumala najja nankyalira naye nga nze nali nyomba nga lwaki Museveni mugagga ajja ewange tanjo kyayo kasente naye bwe namala nga bwe ndi ne Katonda yali antuma ne ntegeera nti lwakitampa zaali nsonga nti si buli obubaka obujja gy'oli nti buze kuwa ku by'omubiri ziri ziba nsonga za mwoyo buba bubaka buse kulabula mu by'omwoyo naye tebuba buze kuwa ssente oyingira ensi y'omwoyo ensi y'omwoyo ngiyingira kati bwe yatuuka 2024 nali ndi awo ekiro Mukama nandeetera obubaka ye kennyini najja n'aŋŋamba nkutumye genda wa Museveni ku luno gwe wasituka nze nasituka n'aŋŋamba nkutumye genda wa Museveni omugambe nti bw'atyo bw'ayogera oyo ali waggulu ennyo kati nze edda emabega omanyi okumanya nako kuyina mulevu kukula kati edda emabega nti nali mmanyi kimu nti Yesu kye nali mmanyi nti nga njogera Yesu naye ku luno bwe yajja yaŋŋamba nti nkutumye wa Museveni genda omugambe nti bw'atyo bw'ayogera ali waggulu ennyo Mukama yakutuma olwo omugambe nti bw'atyo bw'ayogera ali waggulu ennyo omugambe nti nkusanyiye ebibi byo byonna bye wakola era nkusanyiye yaŋŋamba ebibi bye yakola bya mirundi 3 n'aŋŋamba nti nkusanyiye ebibi byonna bye wakola nkusanyiye abantu beewanyiiza era kino nja kukiyisaawo
kubanga yenyini ali waggulu nnyo yakiŋŋamba n'aŋŋamba nti nkusanyiye abantu beewatta kubanga byali bya mirundi esatu n'aŋŋamba nti mugambe Museveni omugambe bw'otyo nti nkusanyiye abantu beewatta nkusanyiye n'ebibi bye wakola ate nkuwonyezza n'obulwadde bwe walwala. Kati bwe ntuuka Museveni ne musanga mu State House yali atudde n'abaserikale bonna baali bamwetoolodde ne musanga yali yeebase wansi nga yeesagudde ekintu kyali kya rawundi nga yeekoze ki nga yali weeyezizise nga bwe bubaka ne weezizika omuto. Kati ekintu kye yali yeezizise kyali kya rawundi kiringa kipiro naye nga kiri kyali kya rawundi oba n'akigeraageranya nga bw'oyinza okulaba bakoze ekintu nga kya nsi yonna kyali kya rawundi nga yeezizise ensi ensi yali ensi yonna nga muse waffe akati ne mugamba nti bw'atyo bw'ayogera ali waggulu ennyo akugambye nti akusanyiye abantu beewatta akusanyiye n'ebibi byo byonna bye wakola ate akuwonyeza n'obulwadde bwe walwala. Kati n'afuuka saved. Kati uliyiza ngamba naye bwe yangamba ebintu byali bina n'aŋŋamba nti mugambe nti nkusanyiye abantu beewatta nkusanyiye n'ebibi bye wakola. Beyattira eno Luweero. Anti nze simanyi nkuwa bubaka bwe baŋŋamba. Anti nze manyi yali mu lutalo lumu lwokka Luweero. Oli bw'aba ampadde obubaka saagala kumanya oba kyali kitundu ki nze yali ampa bubaka nti mugambe nti nkusanyiye abantu beewatta nkusanyiye n'ebibi bye wakola nkuwonyeza n'obulwadde bw'olwadde naye bwa pulezidenti mbukugjeeko. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Ate nga tugenda mu kalulu. Yes, kati nze nkujjira nkuwa bubaka. Kati bwe ntuuka ne musanga yeebase yali State House n'amagye gamwetoolodde. Ne mugamba nti bw'atyo bw'ayogera ali waggulu ennyo. Akugambye nti akusanyiye abantu beewatta, akusanyiye n'ebibi bye wakola, akusanyiye n'obulwadde bw'olwadde. Naye bwa pulezidenti abukugjeeko. Bwe namala mugamba eki amangu ago n'asituka ng'omuntu atalwarangako. Ng'awonyezeddwa. Naye bw'amala okusituka ngenda kulaba kino ekintu kye yali yeezizise ekiringa ensi kyali kirimu ebya witchcraft oba katugambe nja kukulaga nti kyali kikiikirira omubaka ow'ensi afuga ensi. Ani afuga ensi ate? Afuga ensi eno ye Setaani. Setaani yatufuga wano. Kati bw'amala ekintu ekyo kivaako ng'asituka ng'awonye n'ekintu nekisigala nga kyetala kyali kitambula nga kirina obulamu. Kirina obulamu. Nenkigamba nti gwe Setaani tewatondebwa kusinzibwa wabula watondebwa kusinza Katonda ali waggulu ennyo. Amangu ago bwe nakigamba bwe ntyo nekitambula nekigenda. Kati amagye ne gasigala nga gateddewo entiisa nange n'entya. Mala okutya oyo ali waggulu ennyo yali antumye n'aŋŋamba amangu n'agamba tobatya. Bwe yaŋŋamba tobatya nimbagamba busirikale muveewo ne bavaawo. Nga mukama waabwe yagenze dda. Mukama waabwe amaze okufuluma nimbagamba nekiri ekintu kigenze. Kigenze nimbagamba muveewo ne bavaawo kubanga Mukama yali anzigyamu okutya nti nsobola okwogera. Ne bavaawo bwe baamala okuvaawo State House nesigala njereere. Kati nenfuna olweyo. Bwe namala okufuna olweyo nennonda awo mangu nennonda omuwala yali aliwo ne mugamba siimula mu State House yonna otereezeemu. Kati bwe mala ebyo okubiraba nensigala nga nfumiitiriza enkyawe bwakyo neŋŋamba kigenda kulabika kitya obanga Mukama Katonda aggyewo Pulezidenti Museveni yamuggyewo biseera ki. Katonda bwe yagenda wa? Awo kati nga sinamanya waagenze yagenda bugenzi. Nensigala neebuuza nti Katonda aleesaani kubanga wali emabega aze nga ndaba nti yazimba olubiri obwakabaka oba obukulembeze obugenda kuddawo bugenda kubanga bwakabaka nga si bwakulonda. Naye ate omuvubuka oyo gwe babuzimbidde ani alibeera Bobi Wine. Naye nga abavubuka naye tulina bangi, tulina Bakatumba, Bamori bakomyewo. Teyali muvubuka mutomutoye kubanga yandaga addawo naye negenda okulaba nga agenda okuddako ng'ava mu Western.
kati nensigala nebuuza nti ali baani nga nze sisobola kulowooza nti Muhoozi, sisobola kulowooza muntu mulala yenna nga tolina kifaananyi kyani asobola okuddako nga Musa agenze. Kati nze omanyi bwe mba nsaba nkola okusaba okweyawula, nsobola okugenda awantu awasirifu nensirika nentandika okusaba. Kati bwe wayitawo ennaku 3 nengenda awantu nali nsaba ndi mu kusirika okw'amaanyi nnyo. Kati ngenda okulaba eno vision nali ndi ku maviivi nga baleeta ekifaananyi kya Muhoozi nga oyo Katonda ali waggulu nnyo nga ŋŋamba nti Muhoozi yagenda okuddako. Soka olinde ogambye ani agenda okuddako? Naŋŋamba ye kennyini bino si byange. Naŋŋamba nti Muhoozi yagenda okuddako, yagenda kufuga. Obifuna mu vision? Mbifuna mu vision, ndi ku maviivi wembifunira. Bwali budde bwa ssaawa 11 z'olweggulo nali ku maviivi. Bakulaga nti addaka ayina kuba ng'ava mu west. Ye Muhoozi. Kati amangu ago nali ku maviivi natandika kuyomba. Obadde okimanyi nti gwofunye obubaka babukuwadde obadde obuuza ate n'otandika kuyomba nga obubaka bwofunye tobwagala naawe? Nedda ng'oli suspicious si lwakuba nti tobwagala naye nga munda muli omubaka gwe bakuwadde gw'obadde tosuubira. Nga mbadde sikisuubira. Obadde osuubira ng'ano. Andi kati obw'omuntu, omanyi obw'omuntu Katonda yatonda omuntu ng'omuntu basobola okukuleetera obubaka ate gwe kennyini osigala owakana. Kubanga eva omuntu asigala muntu, yatondebwa nga muntu. Kati nga nkuddidde wano okubeera omuweereza wa Katonda ng'akulonze, toteekwa kubeera oli human 100%. Ng'oli perfect. Human. Toteekwa kuba oli human 100%. Tolina kuba muntu emirundi 10. Tolina kuba muntu 10 ku 10. Olina kubeera oti. Kubanga wano mu ndabika abantu bakulaba nti oli muntu. Oba oyambadde omubiri. Kubanga ye Katonda aba yakulonda nga tonabeera ne mu lubuto lwa maama wo. Nti ogenda muweereza. Ekitegeeza gwe tobeera nga ffe abantu abalala. Nze siri muntu 10 ku 10. Oliko ki? Kubanga saidiyemu ndi ku bw'omwoyo. Kati obeera oyambadde bino ebintu bw'obeera nga oli muntu 10 ku 10 tosobola bisobola. Oba olina okuba nga osobola okugenda mu nsi y'omwoyo. Oba olina okugendako mu nsi ey'omwoyo. Tudde wali eri bakuwadde Muhoozi. Muhoozi saawa eyo nange kennyini nabuusabuusa nempakana mu mwoyo naye nga soogera. Okimanyi sometimes oyinza okuwakana nga ogwe mutima mugwe owakana. Nempakana. Kati bwe mpakana eddoozi eddala ne lijja ne liŋŋamba nti Robert gwe wasabye okumanya. Kati otegedde. Kati lwaki owakana? Kati amangu ago namala nenzikakkana nenzikiriza obubaka bumpeereddwa. Kati obubaka obumpeereddwa nti neŋŋamba oba Muhoozi agenda kufuga 26 n'eddoozi nenga nti nedda. Owakanya vision gy'ofunye. Anti kati Katonda ayinza okulaga nti omuntu amugjeewo. Ate omuntu oyo n'amala emyaka 3 ng'akyaliwo. Amugjeewo mu ngeri ki? Ng'amugjeeko ku ntebe? Ate n'amala nga yafuga emabega wa Katonda. Yes, kubanga Katonda akulaga in future. Katonda akulaga Katonda ye bw'aba akulaga takulaga nti naawo, akulaga gye bujja. Asobola okulaga nti omuntu amugjeewo mu ntebe. Naye ate gwe n'omala emwaka n'omulaba ng'atudde afuga n'ogwokubiri n'ogwokusatu naye n'otandika kuwaka n'ogamba ati yagamba amugjeewo. Katonda asobola okuggyako omukono gwo n'addira obuyinza n'abukwasa addako naye gwe okyali mu ntebe otudde. Nga gwafuga. Naye si gwafuga. Nga ffe tulaba oli yafuga. Gwe mulaba oli yafuga. Kumbe nga orders azijja eno ono gwe ajja. Naye nga order azijja ku ono. Kubanga omukadde amulekawo okuteekateeka omupya anaddawo. Kubanga ekyokulabirako birimu experience. Kubanga Katonda gw'aba yateekawo aba yamuwa enkola. Yalina okutambulizaako eggwanga. Kati ono addako naye balina kumuwa ekiseera nga bamuteekateeka. Si kumala gava eri nti najja n'atuula mu ntebe nga tabimanyi. Kubanga bw'anaamala gajja gatuula ajja kuba tabitegeera. Kati ono ye bamutendekerawa? Ono
katonda aba yamutraininga katonda bw'alonda omuntu we amwetrainingira nga ye amutraininga nga ye okuyita nga ye mu butonde nga katonda bwe yamutonda. Kati ku kesi yono ogwogambye gwe bateekako yalina okutendekebwa kitaawe. Kati nga ffe tulaba ono yafuga kumbe kitaawe yali mu background. Andi ngozeeyo emabega nze lumu nali nsaba mukama nandeetera vision nandaga nti nangamba nti Museveni ali mu kuteekateeka Muhoozi kubanga ye pulezidenti addako. Bamuteekateeka kuva dda. Bamuteekateeka kuva dda kubanga kati nze ebiri mu gavumenti bw'embeera eno nga nsaba mba mbitegeera kubanga ng'omubaka katonda gwe yalonda. Katonda bw'alonda omubaka nga nabbi we aba amutaddewo ku lw'eggwanga si lwa famire ye yokka si lwa mikwano gye gyokka naye aba amutaddewo olw'eggwanga lyeriiso eryetoololera ku ggwanga okulaba biki ebibadde mu ggwanga. Kati katonda yali abindaga nga mwe bannamawulire bwe munoonyeza okumanya ki ekifaayo nga nze mbimanya ninga ebisobola kubyogera anti bwe naabyogera mu bantu bino tewali asobola kubikkiriza. Baagala bw'aba avuddeyo nga Lord Mayor oba nga Bobi Wine bw'avaayo n'ayogera ekintu wadde kya bulimba abantu basobola kukkiriza kubanga abantu baagala kukkiriza omuntu alina kyali oba alina eddowoozi kubanga obeerawo sekureti eziri emabega wa kateni ng'ezo ziggyibwayo na myoyo amaanyi ag'obwo emyoyo kati abantu kizibu nnyo okukkiriza. Kati na bino byetwogera wano abantu bajja kuvaayo bayombe era bagenda kuyomba kwebali bagambe nti tekisoboka kubanga bo abantu bamulya mmere bo bakkiririza nti gundi yasoma alina degree alina PhD naye katonda ne bwakutuma nti oli nabbi tebasobola kukkiriza kigambo kyo kubanga abantu katonda bw'atyo bwe yabatonda. Era nga byali mu mirembe gya Yesu. Yesu anaatera okujja. Tebamukkiriza bwe yabagamba byonna bye bagamba tebamukkiriza. Kati obubaka nze katonda bwe yampa buli ku side bbiri zonna. Opposition neya proposition. Bonna kuwa mirundi ebiri. Kati katonda bw'amala okindaga kati kuli okulonda kwe balonda kwali kulonda kwa mwaka ki? 20 nayina essuubi ddene nnyo kubanga nalaba nti abantu bonna baali baleekaana nti Bobi Wine yagenda okufuga. Kati nga akalulu tekanatuuka yali covid yawo ndaba Bobi Wine nalaba Bobi Wine bwe yajja it was a vision. Bobi Wine najja gyendi nagambye nti ababaka bano bonna katonda abaleeta gyendi ali ku opposition noono ali mu gavumenti yandeetera Bobi Wine. Kati mu kaseera ako nga katonda yali alina obubaka bwampadde nga okubutambuza bwetaaga ssente omulimu gwali gwetaaga ssente. Kati Bobi Wine yajja it was a vision naŋŋamba nti nze ngenda kukolera katonda. Bobi Wine agenda kukolera katonda nti agenda kukolera katonda ng'atuuse ku ntebe oba sinakitegeera nti oba atuuse ku ntebe kubanga yaŋŋamba nti ngenda kukolera katonda. Bobi Wine ajja tannayingira byabufuzi tannayingira byabufuzi akyali muyimbi. Kati Bobi Wine bwe yajja ina ekiruubirirwa nti agenda kukolera katonda ne tumaliriza nti agenda kukolera katonda amukkirize era agoberere katonda asinze obwakabaka obw'ekitangaala alekeraawo okusinza obwakabaka obw'ekizikiza. Abusinza obwakabaka obwo obw'ekizikiza Yesu abusinza. Mbadde manyi musajja mu Katuliki ati kakati gweoyinza okulaba ayambadde ganduula naye ng'ayimiridde mu bwakabaka bw'emirundi ebiri ng'ayimiridde mu bwakabaka obw'ekizikiza ate naapurutendinga nti ali mu bwakabaka obw'ekitangaala. Kati Bobi Wine bwe yajja gyendi nangamba kituufu nzikiriza katonda ngenda mukolera ngenda kumusinza mwoyo ne mazima. Awo ne tukola agreement ne kuyitako emyezi gyalinga 7. Gwe ne Bobi Wine tukola agreement ne kuyitako emyezi 7. Kati bukuyitako emyezi 7 nga bituuse 21. Kati Bobi Wine n'akomawo gyendi. Kati bw'akomawo gyendi yajja nga feesi ye ntwakavu
ng'anyiize kati face okubeera ntwakavu ng'anyiize omanyi okunyiiga n'emisuwa ne gikwereega nga mimonde giri ku kikata oba nga face oba face ng'ezimbye ng'omuntu we batugize eŋŋoomi face ye bwete bwe yali kati ebbali awo oba baamukuba nnyawo mu kampeyini kati nkugira Katonda yaŋŋamba kyekyali kitegeeza kati ebbali awo nga waliwo eminwe gy'amatooke mingi nnyo miyitirivu emino gy'amatooke kati eminwe gy'amatooke nga giri gyerambise mu feesi ye nga giringa obummonde nga giringa obummonde nga ndaba wansi waliwo entuumu y'eminwe gy'amatooke ng'ate ndaba gye gimwetimbye mu feesi kati nze ne mbuuza Mukama nti kino kitegeeza ki bubaka ki Mukama n'aŋŋamba ekyo kitegeeza rejection okugaanibwa kitegeeza rejection Mukama n'aŋŋamba kitegeeza okugaanibwa era buli bw'oba osaba mmwe abasabi buli bw'oba osaba n'olaba nga kusaidiyo kuliko enkota y'ettooke oba kuliko emino gy'amatu kitegeeza rejection kitegeeza nga ogaaniddwa weeyongere nnyo okwegayira Mukama Katonda kati bw'amala okukiŋŋamba kati Bobi Wine n'anjatulira n'agamba nze mwana Katonda namugaana. Kambuzeeko ekibuuzo igwe Bobi Wine ne Museveni mwenna muli mu nsi ya mwoyo musobola ogenda mu nsi y'omwoyo? Nze bwentera mbiraba tuli wano mu nsi eno y'obuliwo eri tubeera mu nsi eri y'omwoyo naye sikiraba nti tugenze mu ggulu. Anti kakati obw'omwoyo bw'oba okiraba oyinza obutakiraba nti tuli mu kibuga Kampala oba tuli Bulindo mugenda mu nsi naye ensi eyo ogiraba ng'eno ensi gye tuliko gye mwerabira gye tuyita ensi y'omwoyo mweraba ng'eno ensi gye tuliko naye ebiriyo tebifaanagana nga bino ebya wano. Ati ngamba Museveni ne Bobi Wine naawe musobola okugenda mu nsi y'omwoyo eyo? Musobola okugenda mu nsi ey'omwoyo kuba si buli omuntu agenda mu nsi y'omwoyo. Buli omuntu agendayo ffe tetusobola. Temusobola kati Mukama bw'amala kungamba rejection kati Bobi Wine awo kenyini nanjatulira n'agamba mwana anze Katonda namugaana. Yaŋŋamba nti Katonda namugaana kati bw'aŋŋamba nti Katonda namugaana awo nange nembivaako bwe mala kubivaako kwayitako ebbanga era kati 2021 neetuuka kati 2021 twali mu kalulu nga Bobi Wine abawagizi yali alina bangi nnyo nga alina eggaali nnene nnyo kati nange mu mutima gwange nenfuna okweraliikirira nengamba kituufu omuyaayo ono kati nze bye nalaba byali bya bulimba obukulembeze agenda kola ki agenda bukwata kati bwe twali mu kampeyini kati nendaba vision nga Bobi Wine nga bw'onoolaba omutamiivu agudde ku kubo wali olabyeko omutamiivu agudde ku kubo mbasanganye kati nendaba kampeyini we zanyinyitira nnyo ez'amaanyi kati nendaba Bobi Wine agudde ku kubo nga wali ali yekka kati nembuuza Mukama kino kitegeeza ki oyo ali waggulu ennyo n'aŋŋamba nti Bobi Wine namugaana talifuga talituula ku ntebe ya Uganda. Oyo gwe tuyinamu essuubi ffenna. Yes Mukama nakujjukira nze nayina essuubi nti ku luno akalulu agenda kukola ki ffenna we twali ffenna bwe twali nti akalulu agenda kukola ki yatugamba tugende tulonde ebisigadde tubimulekere. Ku luno nayina essuubi nti akalulu agenda kukola ki agenda kukalya tugirako essajja agenda kutugirako omusajja naye ngenda okumulaba agudde nga wali ku kkubo kati amangu ago oyo ali waggulu ennyo afuga obwakabaka obw'ekitangaala n'aŋŋamba nti oyo Bobi Wine namugaana kubanga yaŋŋaana talifuga talituula ku ntebe ya Uganda. Era bwekyali kati omanyi sometimes osobola okufuna obubaka naye olwa competition eriwo ey'amaanyi olwa competition eriwo ey'amaanyi oyinza okulekerawo okukkiriza obubaka buli n'obuwakanya n'ogamba oba Katonda aŋŋambye nti omusajja talifuga ate nga ndaba omusajja amutwalaganya ng'atayina eggaali nnene akati obw'omuntu bujja mu kaseera ako obw'omuntu bwajja naye nakikakasa okutuusa bwe nawulira balangiridde ate bagenze ne mu kooti bwe nakikakasa nti obubaka bwe baali baŋŋamba bwali butuufu paka mu kooti y'abantu era omusajja n'amala n'akola ki n'amuwangula kakati bino ebiriwo ebyokufuga Uganda kubanga Mukama Katonda yamala n'akindeetera n'ambuuza n'aŋŋamba Robert gw'olowooza lwaki nga Uganda regioni zonna zaafuna bakabaka
ate ankole nesigala ekifo kyayo ankole tebalina kabaka mukama ng'akimbuuza nangamba nti obukulembeze kubanga obukulembeze gabeera maanyi oba kuba obukulembeze bubeera buyinza obuyinza obwo bwe bukwata omuntu era mmwe ne bwe muvaayo ne mugamba nti twagala oli obuyinza abulina yatuula mu ntebe kubanga yaba alina obuyinza ye amansi jukira ne buno obwakabaka obwa Buganda nabwo bwali tebuliiwo bwatuuka esani Obote yoba ye yabujjawo Obote wabujjawo Museveni n'atuyamba n'akola ki ye yabuzzaawo yalina obuyinza Museveni yalina obuyinza ye yalina n'okuzzaawo ki buli kimu kubanga obuyinza baali babukwasa ye nabanyonyodde wali mu kutandikwa nti yabuwamba nabanyonyodde wali nti mu kutandikwa nti obuyinza si mundu nga bw'ogiraba mundu kubanga oyinza kugenda ne musiko n'okuba emmundu n'olemererwa okuwangula oli alina obuyinza ne bakuba ne bakutta ekyokulabirako nja kuwa Nasuru omumanyi ono omuyeekera gwe balina Luziro gwe basiba yayeekera ne yeetooloola mu bibera bya Kongo eri Kasese n'atta abantu era yagenda okukomekereza nga bamukutte kati obuyinza si mundu wabula obuyinza emmundu ziyamba buyambi kuprotectinga oyo alina obuyinza ziteekawo entiisa emmundu eteekawo entiisa kati obuyinza si mundu nabagambye okusooka nti Museveni gye nalaba kye bamuggyako emmundu ye yalina obugalo 5 obwo bwe buyinza babumuggyako kati babukwasa Muhoozi yabulina Muhoozi yalina emmundu ey'obugalo 5 yagirina Southern yagikutte kitegeeza yaddako ye president yaddako kati mbadde mbagamba nti Mukama yambuuza ekibuuzo nti lwaki olowooza mu mukulembeze tebwafuna kabaka tebwaddizibwawo kati abantu bano bonna abali mu Uganda abaasoma abalina zi PhD abalina zi masters zi degree tebasobola kutunulwako mu bwomu oyo bo bakozesa bitabo bye basoma ne kalaamu bye bibawaga bo balowooza nti ne boogera n'okwogera nti amaanyi g'abantu tewali maanyi g'abantu gasobola kuwa buyinza amaanyi g'abantu tegasobola kuwa buyinza wabula amaanyi g'abantu gakuwa tutumu osobola kuba nettutumu n'otutumuka nga gwe ttutumu liryo lyakututumula gwe abantu ne bafa ago ge maanyi g'abantu okuwa ettutumu maanyi b'abantu wamu bakumanyi okuwa ettutumu buli wamu ne bakumanya nti oli w'amaanyi nga bakumanyi wano oli kungulu nga gwe kennyini n'ofuna n'obugagga naye nga tosobola kufuna buyinza obusemberera entebe eri kubanga mu bw'omwoyo entebe eri ebeerako abasirikale abagikuuma nga si ba mundu zino zemulaba ogyeko abemundu kubanga bayibuli egamba abasirikale bamwoyo bayibuli egamba nti Katonda bw'atakuuma kibuga n'abakumi bakumira bwereere kati mwe musobola okulaba kubanga one day Elisa yayina omuddu we Gehazi kati bwe bagenda okulumba Gehazi bwe yalaba ejje ya Siriya nga lirumbye lyetoolole Gehazi yatya kati Gehazi bwe yatya Elisa kwe kuyita Gehazi n'amukwata ku maaso n'akozesa amaanyi ge ag'obwannabbi n'amugula amaaso n'agamba tunula mu bbanga ffe abali ku saidi yaffe ab'amagye n'alaba ng'ejje ddene nnyo ery'abamalayika eryali limukuuma awo Gehazi yalekeraawo okutya n'agamba sijja kutya gali amaanyi g'abantu kati amaanyi g'abantu bano ge bateekawo sometimes battisa abaana baabwe oba nabo kennyini obulamu bubagendako gano ge bayita amaanyi g'abantu gattisa ate abaana b'abantu abalala gattisa abaana b'abantu abalala kubanga mu bwakabaka obw'omwoyo osobola okugenda ne bakuwa ettutumu naye ng'ettutumu eryo tosobola kutuula ku ntebe ey'eggwanga lyonna gwe ettutumu balikuwa osobola okugenda wantu n'oteekawo ekidongo abantu ne bakuyiikira ne bajja ne bakuwa ssente nolowooza nti oli wakabi n'ogamba nolowooza nti oli wakabi n'entebe ogisobola kumbe
naye ng'eri toyina buyinza oyina amaanyi oyina tutumu oyina amaanyi g'abantu naye nga toyina buyinza obukutuuza mu ntebe kubanga okutuula mu ntebe bubeera buyinza bwakuweebwa tebwakuweebwa bantu tebuli obuyinza tebusobola kuweebwa abantu era tebalina buyinza busobola buyinza naye obuyinza bwina oyo agaba obuyinza kati waba ayina ye gwalonze n'oba n'amaanyi g'abantu bo kubanga njagala kuwa n'ekyokulaba ekirala ye oli ayina obuyinza bw'amala okuwa obuyinza gwe nga ggwe osobola okwewagula n'osinza by'osinziza n'omuvaako n'osinza by'osinziza naye lwakuba katonda ono akebera mitima ye katonda asigala alemedde ku kiri kyeyalonda kubanga kyeyalonda yakironda nga yakebera mu bw'omwoyo takebedde ku saati oyambadde ya sente mmeka takebedde ku diguri oba wasoma kyenkanawa ye yakebera mu by'omwoyo n'agamba nti gwe gw'ojja okutwala eggwanga mu maaso tewali kijja nga katonda si yakigabye tewali kijja nga katonda si yakigabye kubanga nga nkudidde wano kubanga obwakabaka bwe nabadde nkugamba obwo tujja kubwogera kubanga obwo obugazi mbadde njagala kwogera ku obubaka obw'amazzi n'obwakabaka obw'okulukalu n'obwakabaka obw'ekitangaala bwe tuyita obwakabaka obw'omu ggulu obwo nja kubwogerako olulala obwo obugazi kati tooki ki eri waneno mugundi wano wetudda 226 kubanga otuwaddeko ebyaliwo mu 221 wano tunafuna obubaka 226 ninawo obubaka bwe nnawo 226 bwe nali nkyali awo nkyewunaganya nendaba wali mu poliisi omu ye yavaako abantu okulwanagana waliwo omupoliisi omu ye yavaako abantu okulwanagana naye olutalo era bwe lwabalukawo nga balwanira mu bibinja mu 226 gwe tuddamu mukama yandaga in future tewategeera ddi sirategeera ddi naye bakola bwe bati mu bbanga eno mu east waaliyo ekibinja mbale biki eyo nga nekyo kibinja ky'amagye galwana neeno mu west naye waaliyo ekibinja ky'amagye nga byagala kwesinkana mu senta bwe babalwanira kati neeno oba bayitayo south nawe waaliyo ekibinja ky'amagye nga bonna bali mu bbanga neeno ku saidi eno ku kkono nayo mu north naye waaliyo ekibinja ky'amagye nga bonna bali awo nga bonna bakuba bali awo kati bwe twali awo tukyewunaganya ne wabeerawo eggwanga lyo ne liba wakati nabagambye nti ebibinja by'amagye byonna byali bya mirundi ena byonna kati wakati ne wabaawo eggwanga kati eggwanga bwe lyaliwo wakati awo then kati ne lyasama nga bw'onoolaba kyalinga ekinyonyi kati bwe kyamala okwasama kati tebereza nze bwe mba nkugamba mu bw'omwoyo kubanga bivaayo ne bijja in reality eddala lyajja nga kinyonyi nga kino kyasamye ne liyingira mu linnaalyo nga tebalifuosinze ne liyingira ne waffe ne liyingira mu linnaalyo nga tebalifuosinze nendaba ekigambo ne kijja ne kyewandiika mu bbanga awo ekigambo kye kyali kyewandiise nga kigamba obubaka bwali bugamba nti Uganda international level. Uganda etuuse ku international level. Uganda muki? Uganda ekigambo kibwe kyali kiwandiise nti Uganda international level. Nejjukira njagala nkutematemeremu nti ebibinja bino byonna ebyamagye bwe bimala okukungaana byakungaanira ku Uganda nti jjukira bwe biraba bibinja byamagye naye zaali nsi zaali nsi buli nsi yaweereza nga bazze kutaakiriza olutalo wano waliwo ekyaleetera bali okuweereza kati njagala nkulage nti ezo zaali nsi nti Uganda ye senta y'ensi ezo zonna ezikulira zaali nsi ezo zonna nze kyenalaba nti Uganda ye senta z'ensi ezo zonna nti ekitegeeza nti wano Uganda waliwo ekiriwo ekitali walala waliwo kye tutanaba kwezuulako kye tutanaba kwezuulako
kubanga nga nkudiddeyo wali emabega bwe nafukamiranga kusaba nendaba nga obukulembeze obugenda kuddawo nga eno 2026 emaze kuvaawo nga tebujja kuba bwakulonda bujja kubanga bwakabaka wali olabyeko kubanga waliwo wano mu kuwandiika ebitabo waliwo histories batatugamba waliwo abantu abasooka kubeerako ku nsi kuno nga babayita bajayanti baali basajja bawanvu nga baweza bali mu fuuti 10-12 nga banene ddala kati ng'omuntu omu asobola okukwata empologoma ensajja n'azituga 2 kati ali basajja bawanvu nga bwe nfukamira okusaba nga bendaba nga bulinga bwakabaka nga abaddawo okufuga Uganda bulinga bwakabaka nga tebambala suuti zino nga zizambalwa nga bambala ebyambalo nga byolaba bakabaka bye bambala embugo makanzu embugo nga bambala nga makanzu ng'oggyeko embugo nga bambala nga makanzu ebyo bwe bityo kati nendaba nga abalwanyi baali mu westana simanyi westana eyo waliyo ekiriwo naye kanyingireko mu bubaka bwe tugenda okwogera obuddako nti katonda ye obwakabaka obw'ekitangaala buva mu east bwombwogeddeko bwogezi obwakabaka obw'ekitangaala buva mu east wano ewaffe mu Uganda wokka oba nkugambye buva mu east kati east yewa yenonga embaale Busoga embaale kati obwakabaka obw'ekitangaala bwegye buva oba katonda gyava gyava kati omuntu yenna ayagala kunoonya katonda gyaba amunoonyeza mu east kati obwakabaka obw'ekizikiza buva mu west buva mu west lwakiri bwekityo bwekiri nja kinyonyola kati nkyogeddeko bwogezi kati katonda bwe yandaga nti abalwanyi baali balina ebyoya ku mukunkukola ne ku mavivi kubikokola kunkukola kwenkukola nga wano ne ku mavivi baali balinawo ebyoya nga bateekateekebwa abagenda kufuga oba kukuuma mu bukulembeze obuddako buli eri obugenda okubeera ng'obwakabaka buli obugenda okubeera bwakabaka kati envuddeko tujja kimaliriza nti 2026 katonda kiyandaga obukulembeze buno obulinga obugenda obeera ng'obwakabaka bugenda tandika mu 2026 mukama teyandaga we bugenda okutandikira naye bugenda kutandika mu maaso eyo si bugenda kutandika 2026 kubanga 2026 si we bugenda kutandika mu maaso ng'oggyeko 2026 bugenda tandika nono gwe bateeseteese gwe bugenda okutambula nayo oyo kitegeeza we bugenda tandika 2026 ayinza obutajja 2026 tebugenda kutandika 2026 tebugenda kutandika 2026 kakati mukama kiyandaga 2026 akaluka 2026 opposition tejja kuwangula era nkiddamu njogera mazima nga siriiko kyekubiira era nze siina saidi yonna njogera mazima aba opposition bwe mba waliyo abawogera opposition ne muteekamu sente zammwe era ne mwina n'abaana bammwe bemutegese okugenda simanyi okwekalakaasa simanyi muteekamu amaanyi gammwe kino nkyogedde kati tekinabeerawo opposition tegenda kuwangula kaluulu ka 2026 indako ekyoyinza okwesanga nga n'abalala tukimanyi lwakuba tuli bakwata okwesiriwaza kwewudiisa n'abalala muyinza okuba mukimanyi muli kwewudiisa abantu abesimbyewo bano n'abajjeyo empapula ku kifo ky'obukulembeze bo wabalabye bonna oba bali mu 10 meka akati bano bonna bazze jasi nabo bamanyibwe ekituufu bakimanyi kubanga ekituufu bakimanyi kubanga obukulembeze bwe buba bugenda kubeerawo nga obukulembeze bukyuka waliwo abafa kansooke mbajjukize nti kubanga ne Yesu bwe yazaalibwa kabaka bwe yazaalibwa waliwo abaana abaafa waliwo omusaayi ogwayiika kabaka bwe yazaalibwa
waliwo omusaayi ogwayiika. Wali eri mu Misiri nga Falaawo abanoonya abatte buli mwana mulenzi n'amutta. Nga kabaka yaliwo abatta nga buli mwana mulenzi yattibwa. Waliwo abattibwa. Wabaawo abafa. Naye ekyo kiri kyama muyinza obutakitegeera. Nze nkitegedde. Okitegedde kati gwe bw'oba okitegedde nti kubanga waliwo abaagala omusaayi baba baagala kufuna amaanyi agagenda kulwana mu lutalo olubo bano abali invisible abatalabika babeetaaga omusaayi. Babeetaaga musaayi ge gabanga amafuta oba emmere yaabwe. Ge gaba amafuta obanga emmere obanga ekyambalo kubanga okujja eno mu nsi eyo abalya mmere ffe abo bamisambwa bo tebalina buyinza obujja eno mulya mmere. Katonda yabasibira eri balina ensi zaabwe ze babeeramu ez'omwoyo. Kati baate balina transport ebaleeta eno mu nsi ey'omubiri eyaffe. Kati bo okumala okujja eno mu nsi ey'omubiri bamala kuweebwa musaayi. Baweebwa omusaayi nti ebeera nga nkwaso nti kubanga bw'abeeramu obw'omuntu asobola kujja mu nsi ey'abantu. Kyekibanoonyesanga omusaayi ne bakolayo saddaaka ez'enjawulo. Kakati n'ono kabaka yaliwo mu kaseera ako yalowooza nti ayiwa omusaayi agabireko bali ab'ekizikiza bajje bamulwanireko batte kabaka oli ow'ekitangaala naye tekyasoboka. Kakati njagala abanaalaba vidiyo eno mu Uganda mujja kuba bangi. Bino ebintu si byambu era si byadiikuula gye biri. Mwe mujja kwewudiisa kubanga mulaba omusajja ayogedde talina kyali. Naye nze mu nsi ey'omwoyo ndina kyendi mu bw'omwoyo. Olinga kabaka eyo? Nina kyendi. Siringa kabaka, nze ndi muweereza, ndi nabbi wa Katonda. Nati ngamba mu nsi ey'omwoyo banga kabaka eyo. Kubanga ne Katonda yennyini namulabako emirundi ebiri. Namulabako emirundi ebiri. Afaanana ate? Nja kubuulira ekiseera bwe kinaaba kituuse bw'afaanana. Namulabako emirundi ebiri. Olwo omusinkanawo? Yajja mu nsi ey'omwoyo. Sijja kugamba saagenda mu ggulu. Si mu ggulu. Nja kubuulira we namusinkana. 2026 mbadde nsaba abantu mwenna abayina essu kale kambawo ekyo kambawo results nga n'akakiiko kw'ebyokulonda tekana. No baabiganye. Anti nze kankubuulire nze ndiwo obw'omwoyo. Omanya buli agafulumya ejjo. Bayise ejjo aba isi. Babadde asaba isi aba UCC Uganda Communications Commission bayise bannamawulire TVs zonna ezifulumya amawulire wano mu ggwanga ne babagamba tetugenda kukkiriza kubeera n'ettale yonna omanya ku TV terobeera n'ezo ze polling system zigundi ezo wakwita prediction ebigenda nga we tubiraba ne tukolawo kagundi kafaawo ne tubafulumizaako nga we tubiraba baabayise jjo ne babibagaana. Gwe kyoli mu kukola? Kyendi mu kukola sawa zino kubanga nze siri mu gavumenti y'abantu. Ate tolina TV? Ate sirina TV. Ate eyaffe eno gy'oliko? Naye nze TV gye nnina, TV eyange gye nnina, TV y'obw'omwoyo. Kubanga TV baagimpadde nina emabega w'ennaku nga 3 bandeetedde omuntu ne bamunteera mu maaso. Njagala nkulaga eby'omwoyo bwe bifaanagana. Omuntu we bwe bamuntedde babadde bamutaddeko obulambe bwa Katonda mu mugongo ne mu maaso wonna. Nga ziringa 3? Nga 3 ng'awandiikiddwako olulimi olw'obwa Katonda. Kati omuntu oyo nga kennyini yaliko TV. Nze gye ndi mu kwogererako. Olaba? Gye ndaba. Kakati ne ntandika kubuuza Mukama Katonda ne ŋŋamba ndaba oba siraba. Kubanga mbadde manyi nti TV kiba kyuma abazungu bwe bakiweesa. Mukama n'aŋŋamba nti mu bwakabaka obw'omwoyo bano abantu abakola ebyo bintu byonna mwebiva mu nsi ey'ekitangaala. Nandeetera omuntu n'amunteera awo mu maaso gange. Ng'aliko TV naye ng'aliko n'endimi zimuwandiikiddwako. Naye ng'ate omuntu oyo abadde ayita mu mbeera. Ne mbuuza nti ate oba omuntu ono yenna alimu ebyo ebintu byonna. Mukama nanga nti omuntu oyo abadde ggwe. Kati Mukama ne mubuuza nti lwaki omuntu bw'abeera alondeddwa nga mulonde wa Katonda lwaki ayita mu kubonaabona? Naŋŋamba nti ekimuyisa mu kubonaabona nti obwakabaka mwatuula bwakabaka bulala.
butya si bwe buli obw'ekitangaala mwali saawa zino mwaliira mwanywera mwatambulira mwakolera emirimu bwakabaka bulala buno bwa mwoyo buno obwakabaka bulala kati tulina obwakabaka obw'okulukalu bwe buno obwakabaka obw'ettoolo n'obwebuganda n'obwebusoge kati tulina n'obwakabaka obw'amazzi oba obw'ennyanja obw'omu mazzi n'obw'ennyanja kati obwakabaka buli bwa mirundi esatu obwakabaka obw'omu mazzi obwakabaka obw'okulukalu n'obwakabaka obw'ekitangaala bwebwo obwakabaka obw'ekitangaala kati waliwo waggulu ne mu ggulu kati omuntu bw'ayogera waggulu aba tayogedde mu ggulu kati waliwo ne wansi waliwo ne mu nsi ate waliwo wansi kati omuntu bw'aba agambye mu nsi aba tagambye wansi biba birala waliwo mu nsi ne wansi kati bwe mba njogera obwakabaka obw'amazzi kubanga abantu abo babeera mu bwakabaka obw'amazzi bw'omugjayo n'omuleeta wano ku lukalu tasobola kumalawo wadde eddakiika nga tafudde tasobola kuwangaala afa akuwa ekyokulabirako anti nze nja kukyogera kubanga abo beefuula kati ng'ekyennyanja bw'okijja mu mazzi n'okireeta ku lukalu tekisobola kumalawo dakiika 5 era kifiirawo saawa eyo kati ekyo mbadde njogerako nti ono omuntu Katonda gw'aba alonze ojjukira wali ekyawandiikibwa Yesu yagamba nti mwe nabalonda mu nsi temuli ba nsi eno nabalonda mu nsi temuli ba nsi eno ng'agamba ffe singa mubadde ba nsi ensi yandibaagadde ensi tetwagala ensi tetwagala ffe abalonde ba Katonda ensi tetwagala ffenna abantu era n'obubaka bwetufulumya ensi tebutegeera batono ababutegeera nnyo ababutegeera bebo nabo babeera balonde beba owulira nti ebigambo bye ndi mu kwogera wano tukonekitinga oli n'abikkiriza naye ate abalala babizanya mu katemba ne bakusala mu tiktok kati kyembadde ndi mu kwogerako nti 2026 nze kyenjogera nze kandangirira ebyange teri opposition tegenda kuyitamu omuntu agenda kuyitamu ali omu ku lwi lwa gavumenti yekka yagenda kuyitamu yagenda kulangirirwa naye kyenjagala kwogera kubanga Katonda yandaga ebigenda kubeerawo tewabeerayo abalimba oba prediction yenna oba nabbi yenna nti Mukama Katonda andaze nti 2026 opposition egenda kulya oba agenda kulya tewali bino kubanga omwaka teguli wala gwe tusigazaayo era nja kuddamu nkole video eno nga ozo otwewanireko biwayogera nga akalulu kamaze kugwa mbabuulira kati buno obubaka mbusindika ku bantu abali ku opposition bano abeesimbyewo bonna kubanga kuno okuvuganya si bantu bakuteekawo waliwo obwakabaka obwateekawo buno okuvuganya basobola okuweera mu saddaaka emizimu yaabwe okufuna amaanyi kubanga abantu bafwa ninako buli eggwanga lyonna litegeeka akalulu baba tebategese kalulu just abantu bafa bakola saddaaka zaabwe babakola saddaaka zaabwe kitegedde leero abantu bafa gw'ojja kulaba neeno 2026 kituufu abantu bafa abantu bafa olw'okuba akalulu kano waliwo n'emisambwa gijja ku nsi nga bagiwadde esaddaaka gijje abamu gye bakozesa negibayamba okutta abantu nga bajja balabe nti gijja kubayamba gibawangulire kyebava abasajja babeera bakambwe kyeva babeera bakambwe kibawangulire naye nga tebasobola kuwangula naye nga njagala kugamba abantu abali eyo nti ekintu kino kya 2026 mukigende kompola mu abanaalaba vidiyo eno temugenda mukwekalakaasa temugenda kuba mayinja kubanga abasajja abo mubalaba bali tunawagira batya bakandidenti baffe bwe muba muwagira mulinde akalulu mugende musuula akalulu mulonde tetugenda mu kampeyini anti kakati kubanga gwe ne bwona ogenda n'owogana nti awamaani ekyo ekigambo si kyekiwangula si kyekiwangula gwe ne bwona ogenda n'olaba abasirikale n'otandika bakuba amayinja ekyo si kyekigenda kuwanguza wabula gwe abakubya amayinja oyinza okwekanga obulamu bwe bulugenzi abaana bo basigale nga beeryankuta yes nkyembabuulira bulungi nnyo kubanga wano tulaba nti kuli ekisanja ekyaggwa bameka abaafa oli ku kisanja ekyaggwa naye waneno just mu kalulu k'ekawempe mu kalulu k'ekawempe bameka abakubiddwa emiggo ate nekamaliriddwa n'agenze kutuula mu kifo tebamaliza tebamugjayo nalukoola bamugjayo kati saawo zino aliawo bamugjayo naye njagala kugamba nti muvubuka amaanyi g'oyina kubanga oyinza okulaba ng'oyina ekiwago
ebigambo bya mukamawo bya oli omusirikale mutono musomo kuba omusirikale mutono ayine emundu nga kubanga avuka n'ebigambo by'empulira nti asobola okuyimirira mu maaso g'omusirikale n'atamu ku basasi. Muganda wange bw'oba okyayagala obulamu nga abamu olina mukyalawo wakamuwasa oli muvubuka n'abaana bo bakyali bato, togenda kuyimirira mu maaso ga musirikale kubanga omusirikale olina ekiragiro era obuyinza bw'agenda kukozesa okukuba si bubwe, buyinza bwamuweebwa akukubirawo essasi. Era bayinza obutavunaana ye ng'omuntu ne bavunaana institution nnamba oba majje bakivunaana kubanga ani agenda kuvunaana kiba kiwedde ofudde kijja kuba kiwedde. Mukama wajageza akateekayo embeera mbw agamba abazungu bajje balwa. Abazungu tebalina kye bagenda kukola wano era tebalina kye bali kubanga abazungu be baateekawo na zino embeera zonna bazimanyi bakola n'emmundu wano tukola n'emmundu zino zonna kubanga nabaga nti omukulembeze agenda kuddako baamuwa obuyinza kubanga myezi nga5 nze nalaba n'oyo muwozi nga tuli ku front line nga tulumba Pentagon kubanga spiritually bayinza abantu abali mu government abali bana abali ku opposition bw'ekirowoozo kyabo mu mutwe bali mu kugamba nti katukoleyo obuvuyo bana abasirikale bakuba abantu babatte kati Pentagon mu America eweereza abasirikale bajje bakube Museveni. Nidde tekiyinza kubeerawo. Ye plan y'aba opposition. Ye plan yabo gye bayina kubanga abasinga ye ndowooza gye bayina. Mbubagala bayitemu amalowoozi ag'amaanyi bakole bano okwekalakaasa abasirikale bakuba abantu omusaayi guyiike mbwe eddowoozi lyabwe liyitemu abebweru balirabe abebweru balirabe batuwe obuyambi bw'amagye bajjeko omusajja bajjireko Museveni bo batuule ekyo kifu tekisoboka temugezaako ni mukikola kubanga lwaki tekisoboka mwe muyinza kulaba nti amaanyi agafuga Uganda nga mutunulidde emundu zokka obuyinza obuwaniridde Uganda si mundu singa zibadde mundu Uganda tetulina mundu ezisobola kuuma Uganda ekimala buba buyinza gwe obuuze lwaki buli muyekera agezaako kulumbagana gavumenti ya Museveni akomekereza nga akwatiddwa ali mu kkomera omuyekera nga gwe temuli bayeekera kakati ekirowoozo ekibalowoozamu nti mujja kuyita eggwanga ly'abazungu lyonna lijje libayambe wano mu Uganda tekijja kubeerawo kubanga nze na Mukama yandaga nga tuli ne ku front line ne Mhozi nga tukuba nga tulumbagana Pentagon. Mukama yandaga n'omuzungu yandaga nti kiki ekitaawanya amawanga ga Afrika nandaga nga yali ataawanya amawanga ga Afrika mweru kubanga abeeru bano abazungu be bajja ne basanga nti ffe tutudde tuli mu mirembe ne bajja lwakuba baagala kutunda emundu zaabwe ne batulwanaganya ne baganda baffe enkola ya divide and rule. Divide and rule kubanga bano abazungu bwe batakikola tebayinza kufuna we batunda emundu zaabwe ekyokulabirako singa Uganda tunaaba tutudde entende nga waliwo emirembe nga tewali muntu yena asobola kwejjamu n'agamba kangenda endwanise baganda bange bano abaddugavu kiba kitegeeza nti akatale k'emundu tebajja kuddayo ziweesa kati bano abazungu bennyini bwe tudduka okuloopa be baseesaamu ne bakuyita ne bakutwala ne bakuwa emundu ne bagamba genda oteekewo obutemu kati we tuba tugenza okuloopa tubanga abagenza obawa update ekigenda mu maaso bo bafune amapeesa manage banyiga byeyongeremu oba bikende tuba tugenze kubawa update kankuwa ekyokulabirako ekikolebwa wano mu nsi oba mu mawanga g'Abafirika kati omuzungu asobola okujja najjayo n'anoonyamu abavubuka abalina amaanyi abasobola okukola omulimu ogwo mujjukira nga wano ebijambiye byali Masaka ebyaviirako oyo gundi Segirinyi ebeera bizinesi naye yakufuna ssente kati omuntu ayagala abazungu bagenda ne bayita omuntu ayagala okuvuganya eno gavumenti eriwo n'alonda abavubuka abalina omutima omutemu oba abayaayi ne babasindika e Masaka ne babawa ssente ne bagamba kati mugende mutandike kusala abantu kati ekigendererwa ky'abano bano abantu bwe baneekolamu omulimu ne bafuna amaanyi basiiza gavumenti amaanyi bagiwe emundu bakole n'endagaano kati nga Uganda bwe tuli mu kusima amafuta bakimanyi nti omuntu anaddako eno gavumenti yenaddako eriko basobola obutagiyitamu kufuna nabo access ku mafuta agali mu kusimibwa ebunyoro kati ne bayita ku baana abavubuka ne babasindika ku kitundu batandika okusalako bannaabwe obulago naye kakati Omufirika n'atamanya nti bano osala baganda bo osala baddugavu banno omuzungu talina wakola kiwaasa gamba batumakinga ffeffe nyini tulwanagane naffe ffennyini ffe tulwenyini tulwanagane ffe twerwane nga ffe kati omuzungu tumulabe nga oba yambi kati eddowoozi bwe eriyitamu ne bagamba nti gavumenti ya Museveni yetta abantu
oba katugambe nga opposition aliwo nga bwabadde yeetooloola Canada wawona mu America nagamba nti Museveni nakyemalira kati abanoonya buyambi nti wabeeyo omuzungu wamanya amuwe ebyokulwanyisa amuwe zibbomu bamuwe ebyokulwanyisa bajje bakole ki bajjewo Uganda kati bannayuganda eno video evident era fefe nyintu tufe tugenda okufa kubanga ojja kwekanga osaze mukodomiwo osaze muntu munno nga gwoyo omusaayi guyise nga jukira ono gwotse talya ne kusente za gavumenti musajja watu omukadde watu mwavu alyeri n'ez'omunnyo tazimanyi sitaani n'akuwudiisa ng'akutaddemu kiri ekitima ekibi oba endowooza embi ndi n'akuyamba nga tegenda kuyamba naye puliizi bannayuganda tuyige okwagalana kubanga Katonda ye abeera kwagala ati kati bali baagamba mbu kale kyonna kye kiri oba ki twagala laba mulala ati kakati okulaba mulala nga toyise mu Bwakabaka obw'ekitangaala toyinza kulaba mulala kubanga ekyokulaba njagala kuwamu kankwemu katono wano nti olowooza bammeka abagenze kulooga nti baagala Museveni aveeko okankubuuza afe olowooza Museveni yesa abalogo mu Uganda mwonna teri bantu balina amaanyi agasinga ga Museveni ng'abali abantu oli omuntu asobola kugenda nga baziisa omuntu wansi pozi bamuzika futi meka oba musanvu ku mukaaga futi musanvu n'akozesa amaanyi nga takutte enkumbi na kitiyo n'ajjayo omufu n'amutwala n'amulya olowooza mu Uganda temuli maanyi abasobola kugenda ne bagajja n'eweeru wa Uganda ne batta Museveni ne bagajja Tanzania ne baloga Museveni n'afa gulowooza lwaki ye tafa yabaaki olowooza Museveni kiwuma nga naye alya ku mmere nga ffe gye tulya mulowooza lwaki talogebwa oba yasinga obulogo nedda buliyo nabagambye buba buyinza nasoose bbawo ekyokulabirako nti abali eyo mwoba bali mu opposition oba muli muluda musooke mwebuuze kino kankabayo kalowoozo muddeyo mukole homework mugambe nti Uganda bonna baafuna obwetoowaze bakabaka baabwe babaddizibwa obwakabaka naye mulowooza Lukiga Nankole yoona lwaki tebaddizibwa bwakabaka lwaki kati Museveni yalinga kabaka waabwe kabaka si kabaka waabwe kabaka waba yalinga yatudde mu kifo ekya kabaka w'abakabaka wano ku nsi wano wafa mu Uganda amaanyi ag'obwakabaka w'abakabaka yagatuddemu ag'amaanyi kubanga nkimanyi bangi bajja kuyomba bagambe nti lwaki Museveni akola ABCD nganze bwe nayombera wali mu vision Katonda bwe yampa nti muwozi yagenda kuddako nayo mumanyi kyanyombesa lwaki nawuliranga abantu bakola video nti muwozi mutamiivu muwozi abeera mukutamiira nange kati mutajja kutufuka kubanga mutamiivu nange nekimbeera ku mutima kati Mukama naŋŋamba nti abantu kyebalaba kungulu omuntu kyali naye nga mutamiivu ekyo kyawo nze simulabangako anti kakati kubanga abantu webaba nakuba bakozesa akantu akatono ke bakulabyeko oba basobola kulaba nga neighbor ayagala kubba ttaka lyo n'oyomba naye kati w'oyomba naye kati abantu basobola okujja wano bagamba gundi simulokole naye nga mu butuufu kyoyombera kituufu neighbor ye mukyamu osanze ayingidde mu kibanja kyo naye akati okuyingira mu kibanja kyo kati abantu basobola okukwatira bagamba bakuwandiika ne mawulire mbagamba gundi simulokole yakoze bwatyo ne bwatyo ABCD kanga olwanirira bibyo akati newankubadde omuntu anywa kakati kankwene ekyokulabika abali mu gavumenti ya Museveni tewaliyo abanywa oba bali ku opposition Bobi Wine tanywa banywa era ddala bona banywi kati lwaki mulowooza nti kubanga muwozi anywa tajja kusobola kufuga entebe go obwakabaka bwa Katonda bwe buba bunaakulonda boti osobola kuba namusamize ngwe nebyobusamize obiina naye Katonda n'akulonda ng'amanyi wawe bigenda okukomekerera so kakati kyekyo kyekibeerawo bwe bubaka bwa leero bwe njagadde ebbawa nti 226 abantu opposition tegenda kuyitamu so amaanyi g'abantu tegagenda kuwangula ntebe y'obwa president bwa Uganda naye amaanyi getulina getukozesa maanyi ga bwakabaka bwa kitangaala maanyi ga Katonda si maanyi g'abantu Prophet Robert basiibule njagala basiibula Mukama Katonda abampeera omukisa akatalekeka konna akatalekeka keninayo kenjagala bbawa nti tugenda mu kalulu ka 2026 nti mwe abalowooza nti saidi yammwe genda kuwangula mwenna mugweyo mulonde temwekwasa nti batubbye naye research zigenda kuvaamu
ali mu gavumenti yagenda kuwangula. Mukama Katonda abawo omukisa. Nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert. Enamba yange yesimu eri 07 56 55 09 66 ya MTN eri 07 82 55 09 66. Tusinkane mu bubaka obulala. Bye bye. Nina konga tuna basibula. Obubaka ebigambo byonna bibyo. Ebigambo bino ebyogeddwa byange. Nze byange ng'omuweereza wa Katonda. Singa abayo olina kwesimu yona yo gisomye bulungi nya alize tugenda jijjamu. Olina kukubira nga abikubuuza gy'obijja oba nga wa SFC omanye enkola zaabwe. Omuntu bw'avaayo nambuuza wembijja. Osobola mulaga gy'obijja. Ebintu sisobola mulaga wembijja kubanga ensi gye twogerako ey'omwoyo esigala eri uncovered. Eri abo abatali supposed kugitegeera. Bisigala byange abiweereddwa. Bwembi wensi oli bwabiddayo bwavaayo nambuuza mba siina bwengenda okumuddamu kyandibadde kirungi nsigale nga nsirise akaseera konna abantu balinde balaba amazima ganaabeerawo. Oli bw'aba ayagala kumbuuza ebigambo bino alinde nga akalulu kawedde ajja kumanya amazima genjogedde. Tweyanzege oye Prophet Robert. Tuli ku Yugi Now TV tukyagendera ddala maaso. Sigalako subscribinga tusinkane mu video eddako. Nze Stone M akumata kumera mpeera abaliwo n'abalidawo mutujjukiranga. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.